Kushiba ne Keko ani alimba. Ajukira nti no Keko yavuddeyo n'alyoka ategeeza nga ye ne Shiba we badetingako. Katubere nga tukuwa akatambi kano. So Keko, been a lot of rumors around, you know. Did you ever date Shiba? Yes, I did. You did? Yes. You lucky bastard. Oh, lucky self. Lucky self. How long did you guys date for? 2 years. For 2 years. Yes. That's fine. And what happened? Why did you guys split up? I think she was feeling like her career wasn't going, in the right direction. Yeah. She felt a little desperate, I guess. And my career was like, taking off. Right. It's not like Joshua Baraka and Tanya. They're all making it. Yeah. They're doing good. Both of them are doing good. At that time, it was just only me. Ate mundange ne Shiba akalungi yavaayoko n'abeera nga yeegaana Keko. Nabyo tubirina. Naye era nze maama nzaagera mu relationship na buli omu. N'oguno begatta ne mujjawo. Shiba mukazi muzibu nnyo yali ayagala Keko. Keko namudisappointing ne ngamba Shiba. Muwuliriza nnyo amawulire bwe buzibu. Ate nga nammwe sibanenya abamawulire. Tunda. So oluusi mujja kujjayo ebisitole ebitakwatagana. Naye abamanyi amazima baba bamanyi. So Keko tewaliwo kiriwo. Jabagamba nze nganze bwe ndikera ku macha ne ndaba abantu waliwo omuntu ajja mu bulamu bwange alina n'okumanyikibwa. Kakati awo ani ku bombi alimba. We tweyongerayo munnange Sami nno yono Wizo gwe yafumita ekiso avuddeyo onono nga ex wa Shiba akalungi avuddeyo n'abeera nga ate aleeta abwino n'agamba nti yewe yasangira Shiba akalungi munnange baali beekyaye nani ne Keko. Ne Keko. Akatambi kaakano. Yes. Nze Shiba we namusanga yalina depression yoyo omukazi oyo. Shiba nanyumiza buli kimu akayimba ka ice cream nakaja ku Caesarman. Bana mwele kamba lete ina Keko zikusanga nezitakubanya. Netugenda ku Monster netukola akayimba ka ice cream akayimba netandiko katambuza akayimba ne. Sa oyina wobuuse nnyonnyola abantu nti wasanga Shiba nga baawe munne wa mukazi we bamukyaye ng'ali mu heart break. Nga Shiba Sami nenda kuwa muzindaalo. Keko yakubanga Shiba, Keko ng'asibira Shiba ebweru, Keko ng'afuga mubi Shiba soko olindeko. Mumulaba oyo mazi oyo. The reason why yakubanga Shiba nga amufuga bubiri ali buba. Because of that, inga Shiba ne bwabeera ne gidi okugenda kuyimba mu bbaala. Olukomawo ngoyo mazia amukuba oyo. Kati amidistia awaawo. Awaawo. Ndoza nga bali mu lusirika. Jeff ndoza we yasangira Shiba. Njagala Sami atandikirawo. Yalimuka oyo matako yalimuka senga Sami simanyi yemute nze kati senga nga Sami anonya bifana anonya bujulizi. Okay kakati nga bwanonya obujulizi senga Sami nga abadde mbaserebu naye ani yamuloga kuba kakati singa embozi ya Sami abamuloga nakoza akantu naye nenda kateekayo mujabbiramu. Jeff Chiwa akwata ku Shiba Keko azimba omutima. Jeff Chiwa yali akwata mushiba in all ways mukategedde. Kabagezi boka. Mukategedde. Yali akwata mu in all ways. Mukategedde. Kuwerezaako butono. Nyine ebifaananyi bingi nze twagenda ne wa maama we ekawempe nze yasooka obbagulira TV enene bweti. Twogera n'obujulizi. Senga wetuviira kweno live inkuweereza sente tukonekitinge Sami ku musawo waffe ow'Ebenin. Naye kyebuuza. Nze yali agipangisa. Genda maaso. Ng'ewalagajjaawo. Walya tewalya. Kusaba bijanjaalo. Twali tubeera walya.
kati nze kanfumitembo yogera walya tewalya kanbanyumize yogera walya tewalya Sami mu kinene. jakujjako walya tewalya, yes or no? yali mukwano gwange walya tewalya Mukwano gwo kamusula mu nnyumba emu. twatusaba ku nyumba egi ennyumba wali ogimupangisirizangani wali wasanyu babies w'omusami wano tetukola bintu ebyo nja kujjako walya tewalya alya kademu walya tewalya alya Yes. genda maaso Kademu kayipinga ogambe ex wa Shiba wa 1999 tumuzudde. genda maaso yalya sami talimba twali tubeera eruwafaawo ate n'ekirala wulira na kino kankigamba abantu abamu Shiba mumulabanga Shiba wakati waliwo abantu ffe abamanyi Shiba atali Shiba wakati that's why Sami yalya kubanga bangi abalya and it's okay by the way Yes. omuzungu agamba the end justifies the means Yes. Hey, the end justifies fenna tuina jenvu oyo bamuyise Sami naye Sami wali wakabisebo mumulaba Senga tete mani yaloga Sami. oyo Shiba nga tannakuba ice cream nga nze mbeera naye oyo Shiba oyo Sami gende maaso genda naye mama Shiba nowulira mbuno exiwo bamufumisa mu lubuto wadde muyita omuwe yakakadde Nawe bamuyamba kabeesonyiwe. omukazi eyasooka okuwulira TV ice cream gona gaali manyi gange nesho yasooka nze yasooka ogifuna embalala kirabu Kigwe. Senga tubanje sente wa Sami okupromotinga Shiba. Sami bashibaholics musindikire Sami kasente yamekingwa omuyimbi wammwe Senga tekimala Shiba alina okusasula Sami. Genda maaso. yasooka kunsiba sooka owulirize basooka okunsiba jeefu twalina full figo oyo ekibuye basooka okunsiba Mama Flower yennyini. nze Shiba nali nkoze oluyimba lwa twesaana we bamunzigirako bakuli yali aluwandiise what jeff yamunzigirako nga nali nkoze ice cream nga nkoze twesaana awo Shiba we bamunzigirako awo jeff namujo natandika omutwaleyo ku good life nga nali nkutte show zaali show zinnya full figure yazimpa lindako nga tonnagenda eyo bwe tweyongerayo olunaku olwaleero munnange abaana ba Kafeero oba abagambibwa okuba nti no be baana ba Kafeero bagenda kubeera ng'ate bagibwako omusaayi olwo nno tujja kubeera nga tutegeera baani abaana ba Kafeero ate baani abatali baana be naye ensonga y'okuba nti noono baamuziikudde ekyagenda mu maaso n'okuba nti eyogeza bannayuganda ekibonyaabonya famire ya Kafeero Bukopi Bunaku Busiru butaagala kukola kwagala bya kakeeka naye nga maali kije mukayanira singa mugamba nti Kafeero yalina ebizimbe mu Kampala awo nti bye mukayanira nga biri ku ttaka nga liyina ne documents twaligambye alhamdulillah mukayani naye emaali eri mu kyalo mwayagala dda okujja ebisigalirwa bya Kafeero awo baamuziika mutundewo mumuteeka ewalala nga mubulankanya mbu si we yagamba simanyi bikoze bitya mwe abantu abakulu abakuze ogenda kugamba nti noonoonya kika kubanga oyagala wakuziika ng'olwaleero abantu baziika ne mulimbo ng'ebijja byabwe by'ekika gye biri n'agamba nze njagala banziike mulimbo gwe omwana ow'obuwala otandika okukayanira ebyobusika mujagala kumanya nti no ye taata wange w'omanyi okole ki omulye oba omukomyewo omukyala kasita ofumbirwa ofuna ekika ekirala omukazi yenna buli w'ofumbirwa n'ogamba nti nno nfumbiddwa ono ye mwami wange oba ofunye ekika omukazi talina kika kyova olaba omukazi azaala tazza mu kika gye bamuzaala azaala azza wa musajja
oli awo naawe okaayana mwagala ndaga butonde mutuuke okutyoboola omusajja gwe twalibadde tunyumyako buli omu gwanyumyako nti Kafeero yayimba ennyimba ezitukwata ku mitima nakati zikyatukwata ku mitima mumugjeyo mbusimayo mwagala ndaga butonde kumanya nti nno oba yanzaala lwaki temubuuza bannyammwe kyemugamba Kafeero yavunaanizibwa ye ne wabeera nga yakuzaala bannaye bantu mmwe olaba Balamu yatuuse okuteekamu akasente miliyoni simanyi 12 basasulire prosesi yonna ey'okugyayo omubiri gwa Kafeero mwagala kutunda ttaka lya mwagala kugyawo omubiri gwa musajja mutundewo kubanga ekyo kyekyali ekigendererwa kyammwe kuba ku ttaka bamuziika wanene nnyo kati mwagala mutundewo naye mugenda kulyako mmeka yaahe kati bwona amanya nti yekitaawo nga okiggwa kiki ekigenda okyuka ku bulamu bwo ng'otegedde nti yekitaawo kiki ng'otegedde nti ye Kafeero yekitange nti olwofunye ekika omwana ow'obuwala mugambe bugambi nti nno olw'okuba nti embeera yabalemerera nti munnayo olabika toyinayo kachansi kafuna famire yefuuka yiyo nti ogera funayo omusajja munnayo akukwenyekwenya akufumbi akuwase akutwala ofune famire mmwe teri kirala bya bugagga omuddugavu mu nsi endala omuntu asobola okubeerawo nga ddala kituufu yagala kumanya nti oba ino famire ye ng'olwedde omulaba ali well off nga intentions ze si za byanfuna naye eno famire ya Kafeero mubadde mukayanira ebyobugagga okuva omusajja lwe yafa mubadde mukayaniranga bya bugagga nga mwebuzaabuza nti nomukayana nti ono omwana si yamuzaala omuntu nga ddala oli contented nekyoyina ng'era wakola ssente zo ng'oli okke osobola ogamba kanneefunira ekijja kyange olaba abantu kati bafuna bijja ng'ava mu famire ng'amanyi nti eno famire yange naye n'agamba nze kanfuna ekijja ekyange kwe ngenda okuziika abaana bange oba kwe bagenda okunziika naye mmwe muli wano muli mukayanira ndaga butonde ya muntu muli mukayanira ekifo nno nekitali na kiri awo nti oba kyalo kiramba Mukama Katonda ayambe Swazi munnange results zigenda okukomawo ba DNA results zigenda okukomawo nga mwana wa Kafeero kubanga buli muntu yenna amusongamu olugalo agamba nti kasita kisangibwa nti no munnange toli mwana wa Kafeero ebintu byonna bye watunda ojja kubeera nga ate obiza katubeera nga tukuwa akatambi kano simanya ani gwe kikwatako simanya agenda kufuna bubaka buneeno naye ensonga z'omugenzi Paulo Kafeero tuzikoye mawulire nze nga ndaba solution ya byonna omwana oyo Swazi bwe mba muziika ebisigalira bya Kafeero nti mwamugjeyo ne Swazi mumuteekeyo ne Swazi mumuteekeyo agendere kwalabika ayagala nnyo kakitaabwe n'ebintu bye mumuteekeyo Swazi mumuziikireko bwe mba muzaayo ebintu mutulugunyiza nnyo omulambo muswazizza kitammwe ne muswaza ekika kyonna Swazi mumuteekeyo simumanyi naye kirabika yavaako kanaaluzaala famire y'aba Sentamu twogera ku famire y'aba Bobi Wine olw'okuba nti no Bobi Wine munnange taliimu mu ggwanga baavuddeyo ne babeera nga ate bakungubaga olw'okufa kwa Master Parrot jjukira nti no bano Master Parrot abadde mukwano gwabwe nnyo era nga yafuuka na famire member katubeere nga tukuwa edi yawe abeeko kyayogera kitalo nnyo era kitalo ddala tuli wano nga famire y'omugenzi Sentamu ono Parrot yali afukire ddala muganda waffe kubanga batandika Firebase ne Kyagulanyi kyannaku nnyo nti agenze era tujja kuddamu tukwatagane mu kuziika naye twadde omwami mukwaya ya Midwine babadde bayimba naye akyagira kyakwasaganyiza ebyokunywa byonna leero ku lumbe era tuli mu nnaku y'emu bassebo ne banyabo kitalo nnyo tusinkane mu kuziika enkya era we tuli wano ono n'avuddeyo munange gw'oli mu kulabawo mu katambi n'abeera ng'ate atabukira omulambo atabukidde omufu batabukidde Master Parrot katubeere nga nabyo tubikuwa gwe Parrot bya bufuzi bye byakuse kankubuzeemu bya bufuzi bye byakuse gwe Parrot
wano wali kukundi bali bakukyasiza ku ADM ne bagenda ne bamubuuza kuba mujjukire Parrot ono yali kyali wa Bobi Wine kuchegera bayimbiranga mu Firebase. Parrot ono yali ku ADM ne bamubuuza ne bamugamba naye gwe banno bajoyininze ebyobufuzi banno bagufuddeyo ne bagatta eddoboozi lyabwe ku Bannayuganda abanyigirizibwa ku bintu ebitatambula mu ggwanga ebibi obochegera naye gwe ng'osirise nga toyina kyoyogera obochegera bwe bamubuuza bwe yali ku ADM naye yavaayo n'agamba nti ebyo ebyobufuzi abo bajja fiira bwereere kati kankubuuzemu gwe byabufuzi bye byakuse n'agamba nti ebyobufuzi abo bali mu byobufuzi bajja fiira bwereere bajja battira bwereere gwe kyogamba byabufuzi bye byakuse bena kino kyonna kikuwa ekyokuyiga gwe wena serebu ali eyo gwe wena omuntu yenna ayina eddoboozi nga tosobodde kuyimusa ddoboozi lyo eri Bannayuganda abanyigirizibwa okyegede novaayo ate n'okola statement eby'ekitumbaavu nti abo bajja fiira bwereere mu byobufuzi oba okyegera olwaleero gwe wafudde bufi wafudde bibyo wafiiridde ku kkubo oba okyegede kyogamba byabufuzi bye byakuse naye novaayo n'okola statement bwetyo kyegera kati mwenna muyige oba okyegede mwenna muyige ne bw'oba tovuddeyo okuyimusa ddoboozi lyo tovaayo ate kwogera bintu bya kisimu nti bajja fiira bwereere oba okyegera temuvayo temudda mu kubyogera mwenna abali eyo abasirise ababunidde mwe baserebu basita oba okyegera kino kikuwa kyakuyiga okyegera nti ne bw'oba tovuddeyo kuyimusa ddoboozi lyo ne bw'oba tovuddeyo kwogera ku bintu binyigiriza abantu oba okyegera era naawe ojja kukola kyojja kufa oba okyegera that is it mulemongo okwogera ebintu ebyekisiru kati wuuyo yagamba nti simanya abo abali mu byobufuzi simanya bajja fiira bwereere okyegera kati kyogamba nti gwe byabufuzi bye byakuse that's a matter of using common sense kati wuuyo yagenze yafiiridde kukuba yabadde agenda nakiwatule wa bebe kumwokyayonga embeera mbi okyegedde wuuyo muddemu amagezi mwe mwenna abayimbi abali eyo bonna abayina eddoboozi nga temulikozesa muddemu amagezi mulemenga okwogera ebintu ebyekisiru ebibaweebuula era ebigenda obafuula ekisekererwa nga mumaze okufa that is it nze Waleti Wine siriddayo. Okufa kwa Parrot kuliko ebibuuzo bingi buli muntu munnange ayogera bibye katubeere nga tukuwa obutambi buno. Mbuyize kusense Kyagulanyi mu biseera bya COVID oba mbu yagenda awe wakafeero mbu era waliwo ekintu eky'omwoyo ekiri awo kye balwanira then eryo ettaka lyonna Museveni agenda dditwala emabega waakyo waliyo bbalamu kaakati connection zabadde bwe ziti mu nsi yabwe ey'omwoyo mu bye basamira Museveni nga bakonnekitinga nga bwe balabye emikolo gyabwe bwe girina okukolebwa biki byonna amagombe babadde balina okugajjako kafeero bagawa omuyimbi omulala kyova olaba lwe basimudde kafeero lwe basse Parrot era mu mokyala emulago waliwo emikolo egyakoleddwa ku kafeero ne Parrot nkikuddemu kiwulire mu bantu abasimuddwa entaana eyo kwabaddeko omusawo wa Museveni ali traditional wankubadde gwalabyewo simanyi mbuluzige nga looya simanyi ani nga biki abantu ne babagobera eri wala ne babagaana otuukawo emikolo egyabaddewo awo kwabaddeko omusamize nga basimulayo kafeero n'akolerawo egundi kuba senga babadde baagala ka DNA baaliggyeyo akantu katono nnyo mu ntaana ya kafeero ne bagizaawo ne bagenda ne bakola DNA baatutte ebisigalira byonna baatutte ebibaasa ebisoba mu 10 bakuŋŋaanyiza buli kantu akabadde akakafeero ne bakapanga baatutte over 10 big envelopes ze bakuŋŋaanyizaawo zonna kafeero ne bamutwala era kafeero tagenda kudda Museveni ng'akolagana n'oyo omusajja byaluga basimanyi byaluhanga akulira abasawo ba poliisi Sajoni simanya bamumitaani oyo police surgeon I think ye abadde awo emulago nnyo ebbanga ddene nnyo yatampalinga na buli kintu kyonna ekikwatagana ku postmortem report Museveni bw'aba atirimbudde omuntu era yabeera mu mukyalo oba gyasula oba gyakola kiye tavaayo
oyo ye takyuka abantu bonna baweebwa transfer oyo omusajja simanyi bya Ruhanga simanyi bya Ruki tavaawo ye tavaawo era buli postmortem report yagikola bwati kati yabaddeko n'omusawo era mu bisenge by'amakolero ga Waaka Parrot bamuleese ne Kafeero Museveni n'akola byayagala amagombe agenda gawa Parrot agajjeko Kafeero okitegedde okufa kwa Parrot kukwatagana n'okuziikula Kafeero mbu kubanga Museveni abakujjayo Kafeero n'atabaako gwawaayo yabadde ajja kuleeta ebizibu mu famire ye kwe kujjayo omuyimbi n'atwala omuyimbi mbu His Excellency Kyagulanyi abadde alinwa yali alina enkolagana nnyo ne famire ya Kafeero ne Kafeero kati kwe kujjayo Kafeero baddire mukwano gwa Kyagulanyi gwe baba bawa amagombe kati ayagala bitwala abitwale atayagala bitwala abireke ebyo byebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka byotagenda kulaba wano mu lujjudde nabagamba olutalo luli mu spiritual world era njagala okwongera okusaba abasabi temuva ku vivi olutalo luli mu spiritual world ba warriors mwena ba prayer warriors temuva ku vivi okwetolola ensi yonna abasabi temuva ku vivi kubanga tulinamu emitendera waliyo abantu abasimbye vivi mu ggwanga Uganda emisana n'ekiro ne mu diaspora waliyo abantu nga bo baliwo okwegayira Katonda ku lwa Uganda Uganda baba bebasenga ab'omu diaspora nga abadiaspora bakuma ekyoto abadiaspora baba bebasenga Uganda basaba abantu mwenna abasabira enkyukakyuka temuva ku vivi olutalo luli spiritual okufa kwa Parrot kwakwataganye n'okufa kwa n'okuziikula Kafeero kakati nno nekisi gundi mujjukira ebiseera ebyo nga mbadde ndabayoterako security alert awe mabega kaawo omuli okwagala okutta Bebekulu oba Kenzo naye abo ekyabayambye enkolagana yaabwe ne Kyagulanyi nfu ne His Excellency Kyagulanyi mujjukira nga nabagamba nti olwaleero waliwo target confirm gyebadde eya ku bantu ba His Excellency Kyagulanyi nga okusinga badiscussinga nnyo ku Dax vibes kati bamaliriza bagenze ku Parrot kuba mukwano gwe ate modo ya zamani muntu wadda mu kisawe ky'ebyokuyimba kati kwe kujjayo Kafeero amagombe ne bagawa Parrot okufa kwa Parrot kuvira ddala mu State House tebakulimba mbu yabadde nakyo accident byonna biri mu bbalamu mukebere mu simu ya Parrot baani abasembyeyo okubira Parrot essimu nawuliddeko nga bagamba nti essimu bagikutte bagigaanidde poliisi egigaanidde omuntu afudde accident no mu accident essimu yotwala yaki lwaki essimu ye tugiwa abantu be era bayogedde nti essimu ye poliisi egambye tegenda kurisivinga naye ekyagiine ejjagituwa baani abakudde bwe mutasanga simu ya Balamu mu gundi za Parrot nva ku internet bwe mutasanga simu ya Balamu nga yabadde ayogera ne Parrot mu ddakiika ssaawa oba ssaawa 2 oba ddakiika 3 oba ddakiika 5 ku 10 mu bitundu we yafiiridde bw'otasanga nga Balamu yabadde ayogera naye nva ku internet Parrot yabadde alagawa be yasembyeyo okwogera nabo batubuulire yabadde alina pulaani ki ku lunaku olwo yabagambye agenda ttambula ati Parrot yabadde ku remote ng'agobererwa omukolo gusobola okukwatagana baziikula ono bawaayo ono era byonna ebyamukoleddwako awo gyabadde emikolo egigattiriza ku gyabadde mu kuziikula Kafeero waliwo ebitagatta ku nfa ya Master Parrot era nze mu kulaba kwange ndabira ddala nga waliwo omuzannyo oguzannyibwa omusajja bw'aba teyakomitinze suicide balina okuba nga baamumizizza omusu
weebuuze ku flyover yabadde asala kulagawa ku flyover we yafiiridde yabadde asala ng'ekkuba alisalamu kulagawa awataabadde mayumba gonna galiraanyewo nti asala kuva eno adda eri era wonna n'asala erisooka n'ayambuka waggulu ku flyover gy'aba asalira. Ekyokubiri, kigendererwa ki abaasoose okufulumya amawulire n'okutwala ejjingira omuntu engeri gye yafuddemu kye baabadde nakyo bwe kuba si kubuzaabuza bujulizi? Oli n'atatya na kamera n'agamba nti Master Parrot yabadde ku ppiki ng'alina n'ekikazi bw'agenda ng'akikwatirira ebisambi nga nakyo kimunywezezza mu kiwato. Kale ne yeekanga emmoroka ng'etuuse eri. Piki tebagikulaga, omukazi tebamukulaga, tewali wadde akantu akalaga nti piki yatomeddwa, naye ye Munnayuganda yareeginze n'akusiigira ekifaananyi nga bwe kyabadde nti yabaddewo. Poliisi mukwate abantu abo. Omulala n'avaayo naga nti yabadde n'ekikazi baasoose kwenywegera. Lwaki waabaddewo nnyo obujulizi obw'obulimba? Kubayo poliisi yakonfamize neega nti bannange omusajja twamusanzewo bwa nnamunigina nga tewaliiwo wadde enkululo oba akamogofu konna okuva ku ppiki nti gye baamutomereddeko. Naye ate ba eyewitness nga bo bakuga omusajja yazze n'ekikazi nga bw'agenda akiweeweeta ebisambi bali ku ppiki bw'akikwata mu mabeere. Lwaki waabaddewo nnyo okubuza obujulizi? Njagala mwetegereze ensonga eno yandibanga Master Parrot baanyize munyige baamusudde busuuzi mu mmotoka. Emize gikolebwa ku Northern awo miyitirivu, abantu battibwa, abantu babbibwa, murders mpitirivu eziri ku Northern awo nga n'emmoroka eyamutomedde yamusanze olwedde mulambo. Poliisi mukwate abantu abasoose okwogera nti omusajja yabadde avuga boda ng'alinako n'ekikazi agenda akikuba engalo. Ebyo bye byabaddewo. Lwaki baabadde babuzaabuza oba tebamanyi ku kintu kino? Bampita Calvin Kayanja. Abayimbi b'e Uganda mweggyemu obunnanfuusi. Master Parrot abadde mu mbeera nga yeetaaga obuyambi nga mwenna mwasirika. Master Parrot abadde mu mbeera nga yeetaaga obuyambi ng'abula n'ekyokulya naye nga mwenna mwasirika. Njijukira oba yali maama we eyavayo n'agamba nti omwana we yeetaaga kuyamba kutwalibwako mu lihabu. Ne tugamba nti Master Parrot asula mu birabo bya mwenge. Ne bayimbi mwenna mwasirika. Master Parrot n'akola interview ne Shalom 256 ne Jenkins Mukasa najja n'amwogerako nga kiraga nti Master Parrot yeetaaga obuyambi bwammwe. Abayimbi b'e Uganda mwasirika. Abayimbi b'e Uganda mwasirika. Ne buno obudde Master Parrot we yafudde buli omu ali mu kamera. Buli omu ali mu kamera. Buli omu anoonya wali kamera kwogera. Nekola Master Parrot nekola ki? Bannayuganda mwine ettima. Abayimbi b'e Uganda mwine ettima. Master Parrot abadde mu mbeera ng'anoonya n'ekyokulya. Master Parrot yeetaaga kugenda mu lihabu. Buno obudde zinterview ze muli mu kukola ne RIP ze muli mu kupostinga ne Jamie Culture lwanaafa mujja bikola nenga ne Jamie Culture ali mu mbeera yennyini ng'eya Master Parrot gy'abaddemu. Mwefudde abatabalaba. Naye banaatuuka okugamba nti Jamie Culture afunye obuzibu era RIP mujja giwandiika nga gye muli mu kuwandiika buno obudde ku Master Parrot. Abayimbi b'e Uganda mwine ettima. Abayimbi b'e Uganda mwine ettima. Ate muli bapulitenda. Mwenna muli mu kuwandiika RIP. Master Parrot yali ku interview ya Shalom 256 nga yeetaaga obuyambi. Nga omukwata n'omutwala mu lihabu oba omuyambye. Temwafaayo. Ne buno obudde mwenna muli
muli ku zi TV munoonya bannamawulire bajjako ka bite muli ku zi TikTok mukola zi live zi video kufaako bufi bannayuganda muli babi ge mazima Lokijati n'amala afuna obuzibu mwenna mujja kujja mulage nti mulumiriddwa nnyo Lokijayant nenga ne Lokijayant embeera gy'alimu yemu ne ya Master Parrot bannayuganda abantu baba batya mwana leero bwentegedde nti Bobi Wine ayina mandate ku death leero bwentegedde nti Bobi Wine ono yensonga kyabamu bakyassa kubanga ogyeko ekyokuba nti nno okubeerawo kwa Bobi abamu bayingiza emmere n'okusojja obusojja Bobi Wine ofuna attention. So the man is dead and gone. IRP Parrot. But still musango kwa Bobi Wine nti yamusuulirira. Kasooke mbuuze Parrot afudde mulimi oba muyimbi? Ono afudde mulimi oba muyimbi? Ani akulira abayimbi? Kiki ekisse Parrot anze esigala biragalalagala yasoose obikozesa bajja bikali kyanga bategeera nti ejjage bakubira bagenda mu rehab ne bafuna obujjanja Josted abadiranga ni wano nga atuyimbye tegenda abadiranga ni nga atuyimbye enyosti yamukubako ne mujja kukuba enyosti Jackie Chandiru enyosti yamukuba ne mujja kukubo Kyudikaye ebinazite byamukuba abayimbi bangi bakozesezza ebinazi ne bibatagalako babadde batono n'abamukisa abakkiriza nti nno binsinza amaanyi ne bafuna obujjanjabi awo enkubuuliza Bobi Wine president wa rehab tuno tukijjemu ekyokuba nti no baali bamukwano bayimba bonna Bobi Wine president wa rehab mbadde manyi Parrot saaza tuziika muyimbi era omuyimbi oyo ayina ababatu abamutwala oba bamufuga tulina president w'abayimbi nowulira nti simanyi UMF bibiina bingi naye tuziika muki tuziika Resomania tuziika mulimi muvubi tuziikaani wewe mungamba nti tuziika muyimbi bwete tambudde abadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba